akayimba kompoze katusiza ku nkomero ya programu yange eyakawungezi ka leero ya mpozi nziramu okwebaza abo bonna bannayuganda mwenna abasobodde okujja betwabadde nabo mu kilabu lululi akawungezi akajjo okuba nti mpozi tuli nga tukuma olumbe lwa muganda waffe Magi Wango ya mpozi family egambye nti egenda kubanga etutegeeza olunaku wetugenda okuba nti mpozi tugenda okusabira omwoyo gw'omugenzi era tumusibule ne mu kitiibwa asobole okuba nti mpozi enjole ye etwalibwa e Uganda. Tujja kubanga tubategeeza arrangement era n'ekifo wetugenda okubanga tusabira muganda waffe mpozi n'okulaba nti nga tumukubako eriiso evanyuma ya bannayuganda bafanizi baffe mwemwenna mbaniriza ku programu mbaniriza mwemwenna abatuninze mu radio yaffe omulundi gwammwe ogusose olunaku olwaleero era nga mbagamba nti no feel at home tulina bingi nnyo ebinyuma tulina music tulina educational studies tulina bintu bingi nnyo ne information we keep you informed of what is happening down in Uganda naye nga ngenda kubanga mbakwasa mwana mulenzi musibosa munabusiro amaze okutuula entende mpozi nga ngenda kuba tusabukulira akatabo kaffe akapya mu programu emanyiddwa ng'ekyaji ky'olulimi Oluganda. Nze MC Ronnie the Top Dog munzikirize mbasibulire wano mukama abakuume tuliziganya olunaku olw'enkya mukama bw'anaaba ng'asazeewo. Kyekyo ddala mikwano gyange era mikwano gyaffe mwena awava munno tewadda munno awava enju wadda ssabo ate era awava munno tewadda munno awava okugulu waddawo omuggo. Mwakimanyako ekyo kale sirina ngeri gye nnyinza kwogera bingi nnyo muba mwantegedde dda tugguse ate n'ekitabo ekipya nga bwe tuzenga tulagaanyisa abantu n'okubategeeza n'okubajjukizanga nti zinunula nga yakaggwa amangu ddala tujja kutandika n'ekitabo ekimanyiddwa nga nketta mu bizinga nketta mu bizinga kakati zinunula weyavudde tubanjulira ekitabo ekipya ekikubyeko essuula 16 beddu ekimanyiddwa nga nketta mu bizinga abamu bakiyita nketta mu bizinga by'eyugoyugo naye nedda si bwe kityo bwe kiri bakiyita nketta mu bizinga nze kati wano mbatereeza kubanga ate bw'ogamba nketta mu bizinga by'eyugoyugo eyo ssuula nnamba ate mu kitabo nketta mu bizinga by'eyugoyugo ssuula esangibwa mu kitabo ekimanyiddwa nga nketta mu bizinga oba kati mubyawudde bulungi abasinga mubadde temubyawula. Essuula esookera ddala mu kitabo nketta mu bizinga eyitibwa nketta mu bizinga by'eyugoyugo naye ekitabo kyo omutwe gwakyo kiyitibwa nketta mu bizinga kyawandiikibwa omusomesa omutendeke nga kaakano nguli bambi Walumbe Sowanya yamutusowanyako Edward Kikonyogo namuteteka were baba umulemirembe teka sirikirira ku katono ddala naye nga muli ku 90.2 Radio Uganda South Africa. Nze musisibo Sajofule munabusiro nkonge ya mvule nantagwira kye yakimu kiwobolo munyogwavu atalina mazita lya sava omwana wabambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era sava sonyi olulimi Oluganda mu nsona olulimi ne yekinini kale esule eno katugitandike kubanga bwobudde butuliridde munoba kale nketta mu bizinga by'eyugoyugo yesule esooka agamba nti mikwano gyange bwoya gitera okumbuuza engeri amaaso gange agali ag'empujjo gye gaatereeramu era ne bwe nnakutuka ekiwalaata ekyembagirawo ekitaali mu lulyo ate n'ennyindo n'ensongola okubannyonnyola bino nga bwe byajja nali nteekwa okubawayiza ebyantukako mu ssematalo ono owajjo ly'abalamu bye nali nnyimye amazzi naye nno bwe nabinyumizaako kagafumba n'enfabulago zange bo munnange kwe kuntayirira mumbinyumizeeko n'abalala era baludde ddaaki ne bankulamu omwasi be twasomanga nabo bammanyi nga Kakundugulu erinnya lye bampaatiikako ne lisimba emmizi ate bo munnange bwe twazirwanako banzijukira nga Kasiribiti ebyekkololo nga Sergeant ebyekkololo
ebyekololo nga Sergeant Ngongo tuddeko wali katono betwasomanga nabo bamanyi nga Kakundugulu erinnya lye bampaatiikako ne lisimbira ddala emizi ate nga bo betwazirwanako banzijukira nga Kasiribiti ebyekololo nga Sergeant Ngongo simusudde Tololo girigiri Mbagasi n'Eggonda ebyo byo mbirekedde bannanga abalala babirombojjeko naye ebyange nja kubitandikira mu nsi z'Abawalabu nga tumaze okukekereza ennyago mu nsi nnyingi twatuuka mu nsi z'Abawalabu gye nnyingirireeyo nno mu kitongole ky'obukesi bwe twamala okutendekebwa okubangulwa era n'okukenkusibwa mu katoola w'ebintu ne tubuuzibwa ebigezo ebyalumya buli omu ogw'engulu bwe kityo ng'abamu tumaze okubikuba olukumu mu mutwe n'abalala nga bibatudde ku nfeete Sergeant Kwi Taamutaamu omuyugoyugo era eyali omugabe waffe Kopolo Monyo Odeku Figo Mukomba Nkuyege Kataayi Palalemo Byomere Ludyeku era nange Kamwakoogera amannya go gasooka n'okukusesa ng'ogawulidde amannya gasooka n'okukusesa ng'ogawulidde mbu twalondebwa mu gubinja gw'abantu nga 8 tugende tukette mu bizinga by'eyugoyugo ebyetondese wakati mu bwengula bw'eriyanja Pasifika ebyali biwambiddwa Abajapani era munnange kwe basinziranga okuteganya amaato g'abamawanga amagatte okujjako nze bannange bonna baali njasa bigguza abasajja abatasika mu maaso wadde okwetwamu ennoga lwakuba nti kati akadde katutwalaganya naye ng'essuula eno ng'ewooma kale katukomeka awo tunaatandikira awo muli mu kitabo ekipya kye twabanjulidde ku 90.2 Radio Uganda South Africa kakati ate kambazeeye wa MC Roni abange abakuba omuziki antikale olwaleero mbasiibudde mbagaza ekiseera ekirungi zino nketa mu bizinga andi zinonula yangu